Oh my God. Okay, this I didn't expect this, guys. For us, we are here for you. Okay, You're welcome. thank you. Finally, you're here. Yes. At least we go the other side. Okay. Thank you. Michelle. Hi, Mish. Welcome. Thank you. Hope you're good. Yeah, fine, thank you. Hi. How are you, Michelle? Banai, muleke okwata omwana. It's not allowed. Thank you. How's the situation so far? Mbeera eri etya gy'obadde? Embeera nnungi bw'ontunuulira olaba ki? Naye masingi. Amiina, Mukama mulungi. Nange nsanyusa okubeera wano. Wawekidde mu budde bwennyini obutuufu ng'endongo efuuse endongo wano. Really? Mbadde simanyi. Federation ebigenda mu maaso tubadde obiwulirako ebya federation. Yeah, mbadde mbiwulira. I've been following. About the federation. Ogwawa federation ne wuma ogwawa. No, engeri gye naakajja, I'm yet to ascertain which one is the right one okubeeramu. Because at the end of the day, nange saagala kugwa wantu what are benefiting me as an artist. Yeah, so I'm yet to find out. Okay. Desire, tell us about, we are even expecting to have the first ever female battle mu Ggwanga, Shiva versus Cindy on the same stage. Okay. Tukusuubire ku Ogwawa. Gwenga legendary mu industry. Nedda anti kati nze ng'omuyimbi, I support both of them. But I believe the battle is a money-making event, so I support them to go for it and make money, but not fall out. That's the most important thing. Because everything else can fall apart, but friendship is a very big thing, and it shouldn't be lost. So they shouldn't look, they should look ahead. Balabenga omukwano tegugwawo. Tugambe nti kyekino ekiseera abakyala okubanga nabo babatolinga kuba luli emabega tubadde na bato z'abasajja nga ze ziriwo. Yeah, it's very okay. I mean, that's business. So si kibi as long as techita friendship eli wote chiletawo mpalana, it should be for the good of both of them and nothing otherwise. Yeah. Ensonga z'obusumba ozituusizaawo. Mundeke kati kangende ndooza njogedde ekimala bambi omwana ali musana nange gunzita. Tumaliza omusama waffe nga tumaliriza. Sooka oyogere ku nsonga y'emikolo. Ekyo sibijje kubyogerako. No. No, I'm loving God, and that's all that matters. Yeah, so that's enough, my dear. Kangende. Neta bambi kangende. Wanje. Yusembalira abannayuganda bakulaba mu ggwanga ozze kukola kiddala ddala. Oludde nga tulabikawa. Nze kuwummulako. This is home. Yeah, nzize kuwummulako omwana ali mu holiday era muleese. Michelle oze naye. Yeah. Twamulabako ne mutabani wa Dr. Jose Chameleon. Abantu ne batandika okubisala. We live in a society. No. We live in a society where male and female can be friends, so we should embrace it and not have to create words and ebintu ebitaliiwo. It's not necessary. They are young kids. We need to protect them. Nakachogera nti they are young children. They need to be protected. So I can't speak anything beyond that. Yeah, it would be sort of like nga avume dembe ly'omwana okwogera in that kind of direction as a parent. I can't do that. So I would expect every mature person to act the same. Ku nsonga ya music, biki by'otutegekedde kuba abawagizi ennyonta ebaluma nnyo. Abawagizi ennyonta ebaliwo eti mami tusobola kitegeera. Ebintu byange Mukama yabitegeka. When the right time comes, I'll release music. Yes. Bambi kangende. Akadde katuwe tweyanza nnyo. Naye n'ekirala akasembayo. Ojjidde mu kaseera kukuba nti music abakyala bagenda okuba batolinga mu ngeri emubera. Tukusuubira okubeera ku bivulu ebyo by'abayimbi ababiri abakyala n'abakyala kozi baliriyo lunaku lwe lumu venue y'emu. That is Cindy and Shiva. Whenever wendi, I would attend because I support the business, but I'm not sure I'll be in the country. Yeah. I mean, salvation is personal. It's between me and my God. It's nothing on the outside, but what is in the inside. So
they need to stop judging people basing on the outside, because you don't know my relationship with God. That's all that matters. So man of God omuliza. Era ntegedde by'oleeta. He's my friend. Okay, beside that, yes, he's your friend. Yeah. Wamulizaako. Era twogera mukwano gwange, twogera ne mikwano gyo. Kati ndozo okitegedde. So let me go. Ate muweereza obubaka aba mukwano gwange nga twogera mbumuwa direct. Wagenda ne mutusiba amaaso. Ebyo sibiwulidde. Anti oluyimba lwakola temulwagala? Oluyimba lulungi nnyo osanga tunaakola olulala. Guys, have a good one. You never know. Anything can happen. Mama tusubire EP yonna okuva gy'oli.